olwo buli omu yeekakasa ekyo Semu katono abatuliri olwokubanga ekibiina kyagenda ye Buganda okwononeka. Nsaba kwege kyava ku kyokkola omukago ne UPC kugoba abazungu nga twogera kimu kubanga ye Ben Kiwanuka era omanye ebibye yagamba ne Kabaka tujja kutegeeragana eno Uganda kati tofaayo ojja kujja tuteese naye nze ng'abaddeko Prime Minister wa nsi Uganda ebintu mbirengedde gwe ekifo kyo kijja kuba kirala koffe Ben obadde ki ensi Buganda bali abalala b'ogamba newankubadde abakyoli bakatuliki newankubadde abasebbeyi bakatuliki tekitegeeza nti bajja kuwa akalulu era tekitegeeza nti bajja kufukaamiririra ggwe omunyankolo Obote yalina kibiina ky'okukola omukago siwulidde Obote yalina kibiina ky'okukola naye omukago yali ayambalidde ekibiina kya UPC ng'ebigendererwa byeki gundi yaabwe teteriiyo weeri bulungi nnyo nkozi bagiyitaani gundi ey'ekibiina temugimanyi manifesto manifesto nga weeri bulungi era ng'Abaganda ebyobufuzi babikuba budini mu Luganda oba tukivunudde tutya webali yessemateeka ebigendererwa ne ssemateeka w'ekibiina kubanga katugambe bwe tuti nti ensi eteekwa okufugibwa ate era omuteesa abaddeko abadde atawaana ku kigambo kya secular. Ekigambo secular kikulu nnyo ng'era bw'olaba ne Nigeria kati nti twebuuza nakati mbuuza Museveni ensi Uganda eri secular obanga teri awo nno we walina obuzibu kubanga era bajja kunonooza bagaye nti Buganda teri secular naye tubuuza ensi Buganda eri secular state tebwasaba Buganda tebwasaba ensi Buganda eri secular agambye nti nedda ekyo kimanyi naawe bulungi naye wano mu Bungereza era kyebaava balumba kwini yennyini abayindi aba Buddhist ne bamugamba nti ffe tatufuga kwini nti mbafuga okutuusa nabo lwe bakkiriza ne bamulonda abakulire mu ddiini yaabwe okifuna nga n'abasiraamu wano bwe bakkiririza mu kwini olw'amaanyi nti kwini yakulembera obusiraamu lwakwagala kwagala kubeera mu nsi nokkiriza n'ogonda omusajja gyagenda sebo nja kusaba owumbewumbeko kubanga amasimu gano engeri gye batuwulidde gajja twagala tuwulire ebirowoozo kirungi nnyo gajje okwogera naddala ku nsonga eyo kubanga kwini tayinza kugoba basiraamu tayinza kugoba baju tayinza kugoba bakristaayi n'abaprotesitanti yenno n'olutalo lwali wano okukuba omukatuliki wano omulumanyi balyoke beefuula abaprotesitanti ate nga kabaka ekimufuula omuprotesitanti kintu sikiri awo kyabakazi nga bw'owumbawumba kubanga nina essimu kakati tukiriziganye bulungi nti ensi z'ennaku zino zifugibwa na bibiina ne manifesto era bw'otandika okutabula manifesto zo nga ne Museveni kati bw'akola mu kibiina kye olaba bulabi nga n'okufuga kujja kutabula n'olwekyo tetulina kugamba nti ekintu kiri kibi kubanga kati tulina n'essimu z'omu ngalo era essimu z'omu ngalo zimanyi kyezikola
bateekako n'ebifaananyi ebibi eby'abaana n'ebiki byonna naye tugambe nti essimu mbi tebwasaba nkubuuza esebo musajja gyagenda saagala simu zino zibuuke kubanga basinziira ku biteeso byaffe kankwateyo kale esebo Ssaabasajja Kabaka wangaale kankwate ono tukubidde ssebo oba nnyabo tusanyuse okuwuliza Ssaabasajja Kabaka awangaale ng'omulamwa gwaffe oguli mu ddiiro olwaleero gugamba nti ebibiina by'obufuzi biyambye ekyobuganda ebibiina by'obufuzi biyambye ekyobuganda gwe mulamwa oguli mu ddiiro gulina ebibuuzo bingi gulimu okuluŋŋamya gulimu okutubuulira ebyafaayo bye tutamanyi sebakazindalukako neyanziza ssebo oba mukuulira bannange tukuwulira bulungi ssebo neyanziza nnyo bannange neyanzeege kyensa okubawulirako badde nesese ennaku zino obudde gye bwakyuka kale temunenyawe nga ngezaako kugogola obulago mwebale nnyo ate tabale nnyo abawuliriza mwebale ddala nze Nakabaali wano e Boston mu America mwebale nnyo musajja gyagenda bulungi nnyo nga ebiseera ebyo abakominisiti baali batandikidde nabo bagala okutwala amatwale tebasabo ebaliini tebafuna mu mawanga ge bakola ki ge bafuga bo okujjako nga mpozi kaŋŋame nti esoviets oba ensi zaabwe tebalina soviet unions zaabwe ze bakola ne mu Afirika tebalina twale byonna lye batwala akati gavana tebayita Lasta John Hall kukkiriza abaddugavu bagende mu lukiiko olwalegiko balonda abaddugavu 3 ne bagenda mu lukiiko olwalegiko mwali kawalya kagwa katikkiro yafuukako katikkiro wa Buganda wabeera katikkiro w'e Bunyoro Erero Nyanga Byaki ne Musoga eyandibadde katikkiro lwayitanga Secretary General Yekonia ziraba muzaala bagenda mu Parliament akati byagenda mu maaso ne batandika ebibiina ebyobufuzi nzijako byatandika bitya ebibiina ebyobufuzi byatandika kwemulugunya mu Fugabbi abazungu lye baali bafugamu abaddugavu ne bakatika tukole ebibiina tweko Jatias Musaazi ne banne ne batandika ekibiina ekya Uganda National Congress naye ng'emabega baali batandiseewo ekibiina ekya Kabaka yekka akati Uganda National Congress ebyagenda mu maaso byagenda nfumbafumbako n'abala bateese n'ayabulukukamu era yayabululamu Uganda National Congress UNC chairman ye Ignatius Musaazi, secretary yali Abubeka Mayanja, Obote ye yayubuluzaamu ekibiina ekyo. Milton Obote yayubuluzaamu ekibiina ekya Musaazi, Uganda National Congress. Nga Uganda National Congress yavaawa baagijja ku Congress eye South Africa, African National Congress. Kwe baakijja kati for Uganda National Congress. Obote kwe kuteeka bamala okwabuluza ekibiina ne banne Obote n'atandika UPC.
nebigenda maaso teeka kulonda nedawo ebibiina ebirala mukulu ayogedde ebya kabaka yeka sijja kubiddamu mubiwulidde bulungi nnyo naye bannaffe aba UPC bagenda okujja nga bakulembera obote nga balina obukyayi abaganda naddala abali amaserengeta ga Uganda balina obukyayi kubanga eri ewaavu engulu balina obukyayi bakenyini nga bekyaye kubanga abakyoli bava mu Sudan ne bagenda okukutula Uganda ne bafuuka abakyoli olw'obutategeeragana bwabwe obutaagalamisa ne